Wezitukidde essaawa zino ng'amawulire mangi gongera okubeera nga gayiika agagakwasa ennaku kw'ossa ago agasanyusa. Kaakati nno kantandike bwe nti ampuliriza olunaku olwaleero Chairman Nyanzi kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya akakasiza nti Chairman Nyanzi yatwaliddwa ku poliisi eyewandegeya nga bwe nagamba mu kusooka nti yasooka n'akwatibwa ba Semwai kaakati bano be bamulese ku poliisi wali ewandegeya era essaawa zino ampuliriza Chairman Nyanzi yalabise okusinziira ku Secretary General waffe agambye ali wandegeya ku poliisi. Kati wulira gye bukeredde olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu n'abali ku ddoluvuganya gavumenti babadde balina okusaba ku NUP wabula nga amagye gye bukeredde gabadde gateevuunya buteevuunya era okusaba wali ku NUP bwe kutyo ampuliriza ne kugenda mu lusuubo. Kyokka nga Dr. Kanokiza Besigye aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero nga pureesha esusse ku gavumenti wabula ekyennaku onaddiziddwayo mu kkomera naye kimaze okubeera nga kikakasibwa agenda kukozesebwa mu kkooti ey'abantu ba bulijjo. Kaakati no drone enkambwe zaamaze dde okubeera nga ziwamba olunaku olweggulo we bwawungeredde nga bakomuledizi baffe abalala bana bawambiddwa abategerekeseeko kw'ossa abo abatanaba kubeera nga bategerekeka okubuzibwawo kw'Abannayuganda kweyongera bweyongeze naddala mu bitongole ebyo ampuliriza eb'ebyokwerinda. Kaakati nno ampuliriza nze AK Master wulira ebigambo ebifuutuse mu kkooti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ali wamu ne Erias Lukwago. Kaakati meeya ebigambo byongedde okulanda wabula linda nkubuulire amawulire ag'ennaku g'ogenda okubeera ng'owulira ate essaawa zino zennyini amalala kankujje wa President ate nkomewo. So kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasiba abalala wabula kubatulugunya nti bagambyeko nti teyandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure tubebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda temulekerawo okuba bano bawulira pressure yokka abatulugunya bawulira pressure okuba wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba tukakule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media ku street n'awalala wonna kubanga bano bawulira pressure. Kakati tubadde mu kkooti naye tugenda nevuunya ku mutima nti tubadde tusuubira nti olwaleero application eno twakulira okusooka mijjukira wadde bagifuusinze nga 25 omulamuzi n'atubeerera wakisa n'aleero era nekituwa essuubi nti bwe tujja olwaleero bw'anaamala okuwuliriza tufune decision ey'amangu kitwenyamiza yekedde tunya mutima yadde omulamuzi tumuwa ekitiibwa era tusuubira nti kale agenda kukola omulimu gwe asalewo naye ayinza okusalawo ng'embeera ndala mulabye obulamu Dr. Besigye bwalimu n'omulamuzi yennyini abulabyo n'okutuusa kati tannafuna mbeera efuna bujjanjabi bumala obutuufu okuva mu madokita yebe yeekyusingidde ate n'okuva mu ddwaliro erina obusobozi ate nga tubalaze nti okuva nga 31 omwezi ogwa January tewali bano kye baali bakoze era olwaleero kyeyoleserwaki kine byeboogera ebya transferred files bagenda zitwala mu civilian courts tebiriiyo kyeraze lwaki kubanga mu affidavit ereeteddwa state attorney bwebujulizi bwabwe balaga amabaluwa ge beewandiikira nti Attorney General yawandiikira Chief Justice n'awandiikira principal judge principal judge n'awandiika ebbaluwa ng'eddabu ya Attorney General Attorney General bwe yagifuna n'agiwa CDF n'Attorney General nga bagamba nti kale mukole ku process ey'okutransfaringa files temuliimu n'akawaayiro n'akamu mu affidavit yaabwe we bagambira nti files zino tugenda zitransfaringa era ku lunaku bwe ruti ate nga ssemateeka alambika bulungi tojja kutuumira muntu mu kkomera okujjako ng'olina ebiragiro bya kkooti. Ampuliriza nkusaba video soko jimpere ekigalo mukwano gwange atugoberera olusobola okubeera nga tutambula ffenna nga tewali abanja munne mukutu gwa nkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda woli oli watuufu nnyo nze AK Master mabega w'omuzindalo namaze dde okubeera nga nterera tusobole okubeera nga tutolontoka. Kaakati nno gye bukedde olunaku olwaleero nga President amaze okukakasa nti abakulira ekitongole eky'ebyokulonda mu NUP bamaze okubeera nga bawambye olunaku olw'eggulo. Kaakati amawulire galaga nti abantu bana balambirira okuli omukyala amanyiddwa nga Mmase Walukamba nga kuliko
n'omwami Rovans Alex Lwanyaga n'omukyala Rahma Juma n'omwami Kayabula Edi bano bawambiddwa era tebalabikako okusinzira ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ono agamba nti bano okusinzira ku mawulire galaga nti bawambiddwa ku luguudo lw'e Masaka wali Erungala Mpigi kaakati bano ne bateekebwa mu drone ne bannaabwe abalala abawerako abawambiddwa ku mudumu gw'emmundu mu bumenyi bw'amateeka era tebannaba kubeera nga bamanyika owa gye bali n'olunaku olwaleero kaakati bino byonna bididde okubeera nga badde bava kuziika eri Erakaayi kaakati olwo ne bawambibwa kyokka nga Chairman Nyanzi kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti ye yatereddwa olunaku yalabiseeko ng'ali ku poliisi essaawa zino ewandegeya gyakuumirwa ampuliriza ali wandegeya ku poliisi gyakuumirwa bigambo bibino nkomewo. Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bavuddeko essaawa nga emu egenze maaso n'okulabika nti oba oliawo eyiseewo avuddeyo n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Masi Walukamba, Rovans Alex Lwanyaga, Rahma Juma ne Kayabula Edi agambye nti tebamanyiddwa wawe bali. Kyagulanyi avudde n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda tebamanyiddwa wawe bali. Bali missing Masi Walukamba, Rovans Alex Lwanyaga, Rahma Juma ne Kayabula Edi agambye nti bali missing okusinzira ku Kyagulanyi. N'ategeeza nti amawulire agaliwo galaga nti bano bawambiddwa ku mudumu gw'emmundu okusinzira ku Kyagulanyi. Bawambiddwa nti ku mudumu gw'emmundu mu bitundu eby'Erungala Mpigi ekiro ekiyise bwe babadde bava mu kuziika mu kitundu eky'Erakaayi. Kyagulanyi bw'atyo bw'ategeezezza bw'abadde amaliriza tweet yeno gy'ataddeyo agambye nti ennaku nga zize eziise mutabani wa General Museveni tamwogedde linnya yasuubiza ekibiina kya NUP okukaaba amaziga. Kati embeera bwetu bweri eyo naye atuliriza information tugifunye okuva ku mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ate bw'obozzeeko ku ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP gwe bayita David Lewis Lubongoya naye ng'asinziira ku mikutu gye emitimbagano avudde n'ategeeza nti akulira okunga oba ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform gwe bayita Fred Nyanzi Ssentamu oluvannyuma lwa poliisi okuva ne yeewakana n'egamba nti temanyi wagyali kati okusinza ku David Lewis Lubongoya avudde n'ategeeza nti ba operatives oba abasirikale okuva mu JAT Joint Anti-Terrorism Task Force okuva mu CMI bamulese ku poliisi y'e Wandegeya. Ekyo kyokka kyagenze maaso n'okuba nti ategeezezza nti Fred Nyanzi Ssentamu mu kaseera kano aleeteddwa ku poliisi ey'e Wandegeya. Nakyo kitegedde. Kakati ekirala NUP n'ebibiina ebirala ku ludda oluvuganya gavumenti babadde bategese olwaleero balangiridde nti wagenda kubeerayoko okusaba ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform wali e Makerere Kavule. Naye nkutegeezaako nti omukulembeze wa NUP ali mu kooti awali Dr. Kizza Besigye. Yagala kuyitawo ko wano tulabe ate kyekiyinza okuba nti kiri sayidi awo bannabyabufuzi basuubirwa okulabika nti bakuŋŋaanira bagenda kati bino byonna nga bigenda mu maaso n'okulumya bannayuganda okubatulugunya okubakwata enkya n'eggulo. Ebigambo bino bikulu nnyo byayogerwa omusajja ono nga tewali amanyi nti alittibwa. Jjukira nti Isima All Access yattibwa buttibwa naye ebigambo bino binajjukirwanga ono yali awagira NRM naye yakuba masasi. Kaakati nno nga sina kutwala mu bigambo bino butereevu nnyo ate nkomewo nkuze ku mulamwa omulongoosa omuluutansozi nziramu okumukwanjulira nti ye musajja ajjanja bannayuganda abamalako ebizibu bya buli kkala oyo avumula buli ekikulemeddeko saagala oddemu kwerumya mutwe n'okubeera ng'otinatina eŋŋendo okugenda mu bafere. Omulongoosa omuluutansozi ali ku nnamba eyo gy'olaba ku screen. Kaakati obanga oli Bulaaya omukoonako ku WhatsApp emirimu giganye promotion oyagala mpapula oyagala visa byonna ebyagana maka ga Yuga sente zikuyita mu ngalo genda omusajja ono akoleko ebigambo ampuliriza biterere. Sooka oli ebigambo bino nkomewo. Museveni kankubuulira olirake naye ne bw'oyagala otya
obudde buweddeyo my friend abaana bo ne bakujubisa batya ninga tukoledde taata wammwe Natasha nga tukoledde taata wo Jeno Muhoozi nga tukoledde taata wo gwe Patience ng'otuddeyo muli mu bya bugagga bakopi mmwe mwana mulimba nnyenjala nzo tuluma abantu nenga mwe mwagala bawaana buwaanyi nga tubawaanidde ebbanga nga tutayitereza taata wammwe ebbanga bantu baffe bafudde mmwe temufiirwayo n'omu nga tufiiriddwa bantu mmwe abammwe balamu sirinda z'oxygeni mwazisuubula zijjudde awaka ziri mu konteyina ffe twenyokeza bisanja ffe twenyokeza kalituusi naye enjagala obalabula wallahi billahi tallahi. Kakati nno abasajja bano baamanya nti omuntu gwe bakolera oba olyawo si yali omuntu omutuufu mwena mujjukira omusajja ono mugenzi All Access Mukama Katonda amuwummuza emirembe anansonyi oba Mukama anansaasira okubeera nga mwogerako okumuwerako ekizampo wabula omusajja ono y'omu kubaasinga okuyiwawo ennyo omubiri mu kalulu ka 2021 olwo ng'ono amaze okubeera ng'akompromisingibwa ng'aweereddwa emmotoka ey'okutambuliramu ng'aweereddwa omudereeva ng'aweereddwa apartment ey'okusulamu era omusajja ono ffenna tukimanye yafa tazadde mwana ku nsi kaakati nno ono ensimbi zaamuwoomera ne zimwerabiza ensi ye mwe yali alijjukira nti ono yali alina bulaayo eyo mu ggwanga erya Sweden ne bamudipooti nga bwe yakomawo na busiripa ne $100 kaakati ono n'akompromisingibwa era ono yayogera ebigambo bingi nnyo ng'abisiga enziro naddala abantu bannankyukakyuka wabula oluvannyuma bwe yatuuka okubeera nga yeekuba mu mutima abasajja ne bagamba ezaffe tozirya ogunywa oguwanda ono baamukuba amasasi agamutirawo kati ebigenze maaso mu kkooti bingi olunaku olwaleero wabula ebimu ku ebyo byotasobodde okubeera nga ofuna ng'obiwulira ng'obitegeera butereevu nnyo sooka obiwulire enkomewo. Kyamuwendo nnyo kyemukola kyakabi nnyo nkakasa nti mukoye gye muli mwagala kulaba kyenji mu ggwanga lino musobole okudda ewaka kyetuliko baganda bange kyetuli mukolako tuyinza ffe okuba nga tetuliiwo ne bwe munaba muzze tubasaba ebisi yaffe mugizimbe kwekyo kyetuli mu kuba nga tulwana baganda bange basebo ne bannyabo tuyinza okuba nga ffe tetuliiwo kubigenda mu maaso tuyinza okuba nga basajja batugyewo ne bambi tubasaba tufokasinge nnyo ku next generation tufokasinge nnyo ku baana abajja bagenda kubeera mu nsi efaanana ja president ali mu kunyumyamu ne Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kanokyeza Besigye bambi tubasaba bwe tuba tetuliiwo mutuyambe nnyo okubanga muzimba ensi yaffe era nga bweri so bwekityo bwe kiri baganda bange basebo ne bannyabo yeyonda kiwa kamerera ku president ono mwami y'omu kubajja bwateeka gavumenti ya Museveni ku bunkenke nga ayagala abantu ba bulijjo tebaddamu kubanga bawozesebwa mu kkooti z'amagye era n'asengaawo omusango so yoyo bulaba ali mu kuhagira pulezidenti waffe obudde buno obwennyini oyo omwami bamuyita Michael Kabaziguluka era yali omupaka wa palamenti ow'Nakawa baganda bange abasebo ne bannyabo abali mu kugoberera ensonga nga bwe ziri mu kuba ate nga zitambula bamwita Michael Kabaziguluka so bwekityo bwekiri oli ne top 10 Tata Kisolo Sama Uganda okubanga mbalaga ensonga nga bwe ziri mu kuba nga zitambula wano mu kooti Dr. Kizza Besigye waleeteddwa nga bagambeko emabegaawo bataata ne kakati nno omwogezi oba deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform amayiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwajjo oyinza okuba tewasobodde kubeera ng'omwota buliro omusajja ono yavuddeyo n'ebigambo ebizito ddala era ebigambo bino bingi yabadde abyolekeza abo abayitibwa abakuumaddembe mu mbeera mwe bayisa bannayuganda okubatwalanga ekisasiro okubakwatanga we baagalidde n'okubakwata mu nkola ey'ekivandulo oba ey'okumenya amateeka kaakati eno jjukira nti ono y'omu ku baasematuka okubeera nga bawambibwa wali ne Fred Chairman Nyanzi ku bbiri wali eri ku nkulungo eyawali ampuliriza ewa Pastor Kakande kati omusajja ono yasimatuka era bw'atyo n'adduka abasajja bano n'abasimatuka kyokka amawulire galaga nti Fred Nyanzi ye yakwatibwa era olunaku olwaleero bamaze okubeera nga bakakasa nti aleeteddwa wali
ampuliriza Ewandegeya ku poliisi abasajja ba Ssemwayi nga bwe nakugambako nti amawulire gaali galaga nti ono yatwalibwa ku Ssemwayi oba yatwalibwa ekibuli ku CID. Kakati ku bino ebifo ebibiri omusajja ono kigambwa nti gye yali ali mu biseera ebyo wabula kimaze okukakasibwa nti aleeteddwa Ewandegeya ku poliisi nga bamulese be bajja ati n'aba Ssemwayi nga kiraga omusajja ono yandibanga amawulire tegaatulimba yali alikireka. Kakati bino byonna nga bigenda maaso Waiso Mufumbiro avuddeyo ampuliriza n'aleeta ebigambo by'oyinza okubeera nga weewuunya naawe awuliriza kubanga omusajja ono y'omu ku ba victims abaasimatuka okubeera nga awambibwa. Kyokka nga ekyebuuzibwa lwaki yali awambibwa era ne Fred Nyanzi lwaki yawambibwa era olunaku olwajjo bannayuganda abana abawambiddwa aba Electoral Commission eya NUP wali mu bitundu ebyerungala ku luguudo lw'e Masaka bawambiddwa lwaki era ani yabawambye bantu yana bakubeera nga bategerekako amayitire gaabwe. Kyokka nga kigambibwa nti bano tebawambiddwa bokka kwabaddeko ne ba comrades abalala bangi abalala bakubeera nga bategerekeka. Kati nno ampuliriza sooka oli ebigambo bino bikulu ddala obyetaaga nawe bikubeeremu. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso wali Kawempe ebiseera bitambula era n'okwetegekera okuba kampeyini kwongera okugenda maaso wabula Mukama Katonda mulungi nnyo nti famire ey'omugenzi Muhammad Segirinya bakyala be bonna okuva ku wasooka wamu n'abaana mpaka kwasembayo baavuddeyo ne bagamba tebayinza kulya mu Muhammad Segirinya lukwe era bano balayidde okutambula ne kanso Elias Luyimbazi Nalukoola lunaku lwabadde lwaggulo bano bakuye press conference wali mu bitundu eby'Ekawempe era bano nga beegattiddwako omukulu amanyiddwa nga Magalawuma lujjukira nti ono yakwata ekyokubiri wali mu kusunsula ku baali beesimbyewo okubeera nga bavuganya okufuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno bano bonna abalala baasazewo ne bagamba kati oyogatte ku Elias Luyimbazi Nalukoola ate era ekyokubiri tutambule n'ekibiina kyaffe ng'omugenzi Muhammad Segirinya ennono kwe yatambuliranga tetuyinza kubeera nga tumulyamu
olukwe era abakyala bano bakutte n'ebitabo omugenzi Muhammad Segirinya mwe yawandiikanga ebyama bye ebyenkizo kw'ossa ebintu ebyo bye yali agenda okukolera abantu ab'ekawempe kaakati nga waliwo ne CD ze yali koodinga ye kennyini omugenzi Muhammad Segirinya mu maloboozi gwe kaakati CD zino baazikutte butereevu nnyo bannamwandu era n'ebitabo bino babireese butereevu nnyo ne babikwasa omusajja nga boola abayimiddawo Elias Luyimbazi Nalukoola ne bagamba bagenda kutambulira mujjukira nti omukyalo omu ku bano yali asazeewo okuvayo yesimbawo independent kaakati olwo avuganye ku kifo kya Kawempe North wabula ono yagambye nti okusinziira ku bigendererwa eby'omugenzi Muhammad Segirinya yali awulirira nnyo mu President Kyagulanyi Ssentamu yali akkiririza nnyo mu nnono z'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform omukyalo ono n'akakasa n'agamba nti kubeera kulya mu nsi lukwe kubeera kulya mu mugenzi lukwe okuvaayo omukyalo ono ate yeesimbewo avuganye oyo ate President ne NUP gwe basazeewo okubeera nga bakwasa kaadi kyokka ng'ono agamba nti era kaadi yali yakwasibwa bbaawe mu mutima mulungi nnyo ogutali mutima mubi kakati nno bano bonna basazeewo ttiimu zonna ne bagamba nti togunywa oguwanda tetujja kukola nsobi kwawuza mu bululu bwaffe kakati katusalewo tutambule n'omusajja kanso Elias Luyimbazi Nalukoola era essaawa zino nga abasajja abakubi ba ttooki bagamba nti kino ekyakoleddwa kye kimu ku bikyasinze okubeera eky'omulembe era bakakaza nti kanso Luyimbazi Nalukoola musajja amanyi butereevu nnyo kye bayita politics era kakati bano bonna abeekubizza emizimu abasazeewo okufuuka kaasa mbukate kakati besimbawo kuba independent kyannaku nnyo nti basigadde bwannamunigina balinga mpaji mu kibira tewali muntu n'omu abafaako kati bannakawempe bonna basazeewo dda ne balayira nti okufiira nga ne bukubakuba butonyera mu kitooke kya Gonja bagenda kutambula ne kanso Elias Luyimbazi Nalukoola sooka oli ebigambo bino ampuliriza ku musajja ono n'abakyala bano ate enkomewo. Kanso Nalukoola alina ekintu ky'akoze era eky'amazima ayongedde okulaga nti oli omusajja bwe kituuka mu politics amanyi okukyanga amatatu aga politics. Ono musajja bwe kituuka mu politics Nalukoola eky'amazima kyo amanyi kye bayita okuzannya amatatu aga politics. Kankwe katambi n'oluvannyuma tuyongere maaso. Nabasuubiza nti waliwo ebintu bye yayandikedde bye naali ngenda okutambulirawo nga birimu enteekateeka yonna eyali egenda okulabirira Kawempe North Constituency mu mbeera zonna abantu b'e Kawempe era njagala kutwala omukisa kuno nga bwe naasazeewo nti ntambule n'omubaka ekibiina gwe kyalonda ntwala omukisa guno mulimu ekitabo kye nasooka okubalaga waliwo ne disks ezirimu buli kimu era ndishuwa nti ajja kutambulirako olw'omukululo gwa Honorable Segirinya buli kimu ekirungi kye yali ayagaliza Kawempe North kigenda kubatuukaako muve ku bantu abalala babalimba abababuzaabuza ekituufu kyonna kiri wano era ntwala omukisa guno nga mpaayo obukakafu na buli kimu bugenda okulabirira abantu ba Kawempe North omulujjudde era Kawempe mwenna tubasaba ti buli kimu kye mwali musuubira mugenzi Honorable Segirinya Muhammad kiri wano era tugenda kukibatuusaako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mwebale nnyo nnyabo. Ndowooza nammwe mwerabiddeko ng'abajulizi mubaddewo ne mulaba nga bampa ebyo byonna bagamba filosofiya yenna Honorable Segirinya bwe yakozesanga ennumba zonna obukodyo bwonna bwe yabusomanga waabukwakkula mu kitabo kye n'ebirala biibino byateekebwa dda mu recordings. Na bwe kityo ndowooza abadde yeeraliikirira nga yeebuuza naye kaakati Nalukoola ensula anaagijjawa ey'ekirungo kya Honorable Segirinya mu bukulembeze bwe banaaba babutuwadde mukitegeddeko bulungi nti Honorable Segirinya akandinda ebintu abimpadde era nnyabo nkusuubiza nti ŋŋenda bigoberera ne we nnaalabanga nga waliwo kyesitegeera bulungi nja kunoonya ng'ontaputiremu ne Honorable Magala Wumaru nja kunoonya tutapute filosofa olumu tatera kuba mwangu
okiraba tulabe nga Kawempe North Constituency etambula bulungi. Terevu nnyo ekyo nno kye bayita politics. Kati Kanso Nalukoola ye politician owaddala era abantu batandise okubeera nga bwe batyo bamuwaana. Jjukira olunaku olw'eggulo omukulu Alex Luswa Luwemba yavuddeyo n'alangirira nti agenda kujja nga independent. Kakati mu mbeera eyo nga ajjidde ku kaadi eya sympathy ey'okubeera nti ayagala kwongerayo legacy ya Sseggirinya. Kakati Kanso Nalukoola naye bw'akikwata n'akigattako kiri ekya Sseggirinya nti omukyala amuleetedde ebitabo omwami mwe yawandikanga pulaani zonna n'amuleetera ne disiki nga kuliko amaloboozi n'obuvidiyo nga Sseggirinya yennyini yeeyogerera ng'ayogera biki omubaka anaddako by'abaakolera Kawempe North. Awo kitegeeza omupiira we ziba goolo Nalukoola alina 0, Alex Luswa Nalukoola alina goals 5, Alex Luswa Luwemba yandiba ng'ali ku goolo 0. Essaawa eno wetwogerera kino kye bayita politics owaddala. Kati ne bali ababadde abalina sympathy ew'omwami Alex Luswa Luwemba nti olw'okuba agenda kwongerayo legacy ya Sseggirinya yandiba nga yo kaweddemu dda nga nabali ababadde bali ku side ababadde baagala legacy ya Sseggirinya okweyongerayo bagenda ssala eddiiro badde ku side eya Kanso Nalukoola. Katulinde atulabe wa ate gye binaggwera naye ng'ekituufu kyo Nalukoola politics amutegeera bulungi nnyo. We gaba matatu omusajja amatatu ga politics amanyi bulungi nnyo okubeera nga agakyanga ate kasitaana akwata ne maama naye n'amuzza ku ludda lwe. Awo Alex Luswa Luwemba kajjaba kaweddemu dda. Kajjaba kaweddemu ate kasita yalangiridde nti naye agenda kujja yeesimbewo. Ekyamazima kyo olabira ddala nga singa akalulu kano takalya bagenda mwerabira mu politics lubeerera kubanga ekisooka yasooka kulya mu kibiina kya Nuupu Lukwe. Bwe yamala okulya ekibiina kya Nuupu bwe yamala okulya olukwe mu kibiina kya Nuupu ate n'agirekulira. Kati awagenda kuba afudde politikale teri ajja kuddamu kubeera nga amulonda kuba bajja kuba tebamwesiga. Kakati nembeera bwetyo bweyimiridde naye nga bw'otunuuliramu ebintu olabira ddala nga Nalukoola mugezi nnyo akozesa obwongo bungi era akalulu ka Kawempe North ba opponents abalala bandibadde tebonoona ssente zaabwe za kampeyini. Omusajja bamuleke kubanga ekintu yakiwanise dda ate awetwogerera. Embeera yo bwetyo abwekyayimiridde naye nga zo updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Gwe kyoba okola kiri kimu subscribinga busubscribinzi nawe atanaba kulayikinga genda maaso obeere nga olayikinga. Ate kino ekyamagala kyakoze ekyokubeera nga abeera ku side eya Nalukoola n'amuwagira n'ayiwawo omubiri gwonna. Mu butuufu kino nakyo kigenda kugulawo emikisa gye mingi nnyo politikale. Abantu bagenda mwesiga nnyo. Actually buli muntu essaawa eno ayogera kimuwuuma lumagala era waafunira omukisa wonna oba Kawempe South awo. Naye nyigawe Kawempe South mu kalulu ka 2026 agenda kubeera nga akawuuta buva kuba abantu bamutegedde nti waddala atalina NUP akumutima ebya ddala. Ku Jika Media akuobadde nkusaba subscribinga atanaba nawe atana likinga video gena maaso boti oberenga ogirayikinga tuberenga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidadi sana. Ndiyitira mu comment section ompe endowoozayo nawe alina kyonna kyeyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu osobola okiyisa butereevu mu comment section tubeere nga olaba video zaffe nga wetuwuliziganya bw'oteesa ku miramu egy'enjawulo bw'oteesa ku mawulire g'embeera nkulaze. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba. Kaakati nno kubigenda maaso oba oliawo mu nsi yaffe bingi omaze okubeera ng'obitegeera wabula mbasaba mwenna bannakawempe nga bulijjo musobole okusigala nga muli ku muntu omu Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola kubanga ono ye ttaala yaffe eyaffe bannakawempe gwe mumuli gwaffe ogwaffe bannakawempe gwe musubbawa gwaffe era ye kando yaffe ffe nga bannakawempe. Kakati nno ffenna tubukeereza enkokola ku lunaku luli tulonde ewali ambuleera tewali kusagaasagana na kintu kirala kyonna ambuleera yokka kyetugenda okubeera nga tutambula nayo. Kakati bino byonna nga bigenda maaso jjukira nti omusajja wuuno
amaze n'aleeta ebigambo ebirala ampuliriza by'otaaga okubeera ng'otegeera by'olina okubeera nga omanya. Kyannaku nnyo abantu bangi tutambula nabo naye ng'omusajja bwe yayimba amanyiddwa nga Hassan Ndugga n'agamba nti ekirwadde kya yero tulina okubeera nga tukigema wano mu ntandikwa. Kakati n'ekirwadde kya yero ampuliriza kiviiriddeko bannayuganda abalala naddala bannankyukakyuka ate okubeera nga bawambibwa era nga bano bakonekitinga oba bakwatagana n'abasajja bali abanyigiriza bannayuganda ate ne bawamba abantu oba oliawo ate abatalina musango naddala abo ate abali mu nkyukakyuka. Waliwo eddoboozi nga munnankyukakyuka omu agenda okubeera nga awambibwa. Ono yakakasa naga nti bwe mbanga mpambiddwa, bwe mbanga nfudde, bwe mbanga mbuze, temubuuza ng'omuntu ambuziza we yadde okumpamba ye so and so, ye F and F, ye L and L. Kakati nno ebigambo bino bikulu nnyo biyungula ezziga bikaabya amaziga era ng'omusajja ono tanaba kuddamu kubeera ng'akubako ekyo mu lubale yawambibwa. Njagala nnyo obutereevu nnyo sooke nkutwale mu mboozi eno kubanga emboozi eno ekaabya amaziga. Bannayuganda bangi abatambulira mu kweraliikirira, abatambulira mu bunkenke, abatambulira mu kutya oba oliawo naddala bannankyukakyuka. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire mulongoosa mu Luutansozi mbeera nkubuulira enkya n'eggulu nti omusajja ono yayambye endulundu n'endulundu y'abannayuganda okubeera nga bajja mu bizibu eddubi eryo libabeera batubiddemu. Kaakati nno buli kyolowoozaako kyonna kyonna ekikyankalanya obulamu okibeere nga byanfuna kagibeere nti mikisa oba olina lutwe oba mirimu oba visa oba mpapula sente zikuyita mu ngalo oba baana tebasoma oba maka gayuuga. Mulongoosa mu Luutansozi ampuliriza gwe mukooneko bukoonyi akunnyonnyola kennyini ebisigadde omunaabeera nga mpuliriza mubyogerako ggwe naye kubanze mmaze okukuzigirira ogwange gwego. Kati mu mbeera eno njagala butereevu nnyo nsooke nkulage ebisinga bannayuganda okubeera nga bibakyaya naddala gavumenti eno eya Mwami Museveni ebisinga okubeera nga bibeeraliikiriza ebintu ng'okubagoba ku ttaka lyabwe, ebintu ng'okubeera nga bagoba mirimu gyabwe, ebintu okubeera nga ensimbi zaabula, ebintu okubeera nga kati olaba nti buli muntu yaleejjamu ssente, byonna byasaanyizibwawo okutandikira ku ppamba, okutandikira ku taaba, okutandikira ku makolero, okutandikira ku vanira n'ebirala bingi nnyo nga n'emmwanyi abasajja baagiyingiddemu. Kaakati ebyo byonna byonna ng'obitadde ku mabbali era ng'okyabirowoozaako ng'okyabifumiitirizaako kaakati kwegasseeko okuwamba bannayuganda okubabuzaawo era nga bangi abamu abalabikako ne makomera gye bali nga bamalayo n'emyaka egikwata 45 nga tebayimbulwanga era nga bano tebasalirwanga misango era nga n'abalala bangi abaabuzibwa obubuzibwa nga tebaddangamu kubwako kya mu lubale wadde nga abamu ate abakungu mu gavumenti nga Robinah Nabbanja Musafiri Prime Minister yavaayo n'ayogera nti Kibalama ffe tumulina, ffe twamukwata, ffe twamutwala waayita ennaku 2 ate ono ne yeegaana nti ffe tumumanyi tetumukwatangako naye ng'ebigambo byali bya mukyalo ono eyavaayo butereevu nnyo n'ategeeza ensi eno nga bawamba omusajja. Kati bannayuganda bangi abaabuzibwawo ne babulira ddala nga n'abantu baabwe bambi buli lunaku olukya basaba busabi ssala Mukama Katonda abasaasire bwe baba nga battibwa era ne tubanja emirambo gikomezewo nga tugamba nti free all political prisoners bakomewo okwaboobwe baba nga bazza emisango batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe. Baganda bange mwenna abandaba nze Commander 002 oba Commander Shafiki. Ensonga zino zendeese ziri serious nnyo era nsaba musooke muziwulirize ndyoke ngende mu maaso. Ono lino eddoboozi lye mugenda owulira lya muganda waffe Kinobe Rashid ow'Enansana omu ku ttiimu ya Sserunkuma John Bosco Kana Kambata eyawambibwa kati ennaku 7 nga talabika ku bino bye bigambo bye yasembayo okwogera era nsaba mubikootinge bulungi. Era njagala obagayega bali omanga omuulira Commander 005 nga takyayogera baga takyalabika manya bumanya nti Wakayima Matuvu Ntale abo n'abakulembeze b'e Nansana omu MP omulala Meya wa Nansana Division omulala Speaker Deputy Speaker Nansana Municipality nga kansala akiikira abantu ba 78 Ocheng ebamu ku bande wello okwagala okumbuzaawo. Banange bye bigambo bya muganda waffe Kinobe Rashid oluvannyuma lw'okumala okukola odi eyo yawambibwa nga muganda waffe Sserunkuma John Bosco ali mukomera ne muganda waffe omulala gwe bayita Shata era naye nga ali ku ttiimu ya Sserunkuma John Bosco naye yawambiddwa tamanyikiddwako waali. Baganda baffe mwenna abakulembeze abali mu kuzannya ebyobufuzi ebyekyana ekito tubasaba mwekube emitima abamu ku mmwe munange tubamanyi muli mikwano gyaffe kyekituluma. Baganda baffe si mbubi naye mwekube emitima
omwana wa munno gw'owamba omutwale ku sseemwayi oba omutwale yonna gy'omututte olw'okuba ekifo ky'olwanira ky'otaagula olw'okuba serunkumaze ataddewo pressure olaba ekifo kyo kigenda n'ogamba kati bano bonna abamwewaza abamuwa amaanyi kambawambe mbamalewo naye anafuwe. Baboyi tulina ensonga enene gye tuliko ey'okununula eggwanga. Bannabyabufuzi bino ebintu mubikoze okumala ebbanga. Tumanyi bulungi nti mmwe ekikwata ku bifo byammwe n'okutta omuntu mumutta, naye mwekube mu bifuba mumanye nti tulina omusaayi gw'abaganda baffe mungi nnyo oguyise ku lw'okulaba nti tununula eggwanga lino tugoba nakyemalira. Bifo nga temunnatunira bifo byammwe mulowooze nnyo ku mulamu omukulu gwe tuliko, era tubasaba yonna gye mwatadde baganda baffe mubakomyewo, kubanga balina abaana, balina koze ennene gye tuliko ey'okulwanirira eggwanga. Ffe abo baganda baffe balwanyi bannaffe tutobye nabo mu bintu bingi. Tubasaba interest zireme kubafuga nnyo kutuuka ku leve eyo. Baganda ffe mwenna aboogeddwako muli bakulembeze ba Munansana na municipality. Wemba nga mulya mwagala kuwamba muwamba abavuganya Serunkuuma. Lwaki muwamba abaana mwana? Mwe bennyini kati mwekobanye kuba ino tusala speed baloya bandibadde bakola ebirala ab'ekibiina ate bagende emisango gy'okukolereza abaana naye nga mukimanyi bulungi kati mwe mulina njawulo ki ne Nakyemalira. Oba Nakyemalira tuyigganya tugamba ote nti oli kuwalaali ng'olina connection esobola owamba omwana omutwale mu sseemwayi basajjamu. Banange twetereeze tukule tumanye eno ensi teri agikungula. Baboyi muntambulize message eno etuuke ku basajja abo. Banange kibi nnyo okuwamba omwana wa muno because of interest y'ekifo kyo. Tukyali ku Nakyemalira tuyigganya ate nammwe abagamba muli naffe ate nammwe mukola kyeki muba naye wagwan. Kakati nno ebigambo byebyo sijja kubeera nga nnyongera okubeera nga nandaga. Ampuliriza, njagala nkulekeremu akatambi kano, njagala nkulekeremu obubaka buno. Omusajja ono ampuliriza ate bwe yatuwadde, kubanga ebigambo by'omusajja ono eva bwe tubituukako olina okubeera ng'obiwuliriza obimaleyo, kubanga bwe lw'oli ebigambo by'omusajja ono tosigala kyekimu. Jjukira musajja muyivu, era ng'essaawa yonna omusajja ono agenda kujja okwesimbawo ku bwa MP asobole okubeera ng'ekibuli kino kyalina oba oliawo akira ddala mu paaliyamenti. Ampuliriza ku kaadi eya National Unity Platform tusobole okubeera nga twongerako ekiyinja, tuddire abasajja be tulina mu paaliyamenti ate tubongereko abantu nga bano oba oliawo paaliyamenti yaffe esobole okubeera nga ezuukuka, kubanga bangi abagirimu abeebaka obwebase abatatugasa ng'ekirwadde kya yero kyabasensera dda. Kati omusajja ono bw'avaayo naga nti ngenda kwesimbawo wali ennakawa tosobola kubeera ng'omubuusabuusa oba ennansana. Saawa yonna ebigambo bye bino, nze kankomewo akume Ssaabasajja Kabaka awangaale.